bigana naye Katonda abadde yategeserwa ati sisobola kuwakanya nteekateeka za Katonda. Deo nawulidde okufa kwe ng'ate abampa amawulire bava mu kyalo. God yakubidde mwami Ssewamu ate mwami Ssewamu webale nnyo nankubira nenzola okuba tubadde tunyumya ennyonze n'eddeewa emboozi ng'ezisinga ddeewa nnimba ne ŋŋamba mwe muli bafala ddeewa abalimba. Kaakati ekyazzemu ne ŋŋamba ye lwaki nneemenya ne bano nga nnina essimu ya ddeewa ninkwata nenkuba oli naŋŋamba wano g'okubira naawe yafudde. Byandiba bya ddala kati kwe konze waaba yafudde aliwa nti paatiro eriwa n'emutwala Mulago konze kuvaawa nti Kyengera ne ŋŋamba omwana wa booda omuntu waaba ava Kyengera ng'agenda Mulago atambula atya kati neetandika kulinnya Kagere nga bw'oyiga omusu naye nga tomanyi we guli. Nagenza okutuuka ku mokyale nasookedde kuyawaggula ey'Emulago netuula ne munoonya nga taliiwo. Kati nwabaawo omulala ŋŋamba naye wali eya KCC eya State Council kirira wansi nenzikirira mba ntuuka kumbe gwe bayingiza basindika kagaali nasenziruka ne ŋŋamba omusajja oyo gw'oyingiza muganda wange naŋŋamba nkole ntya ne mugamba kale kamulabeko teyabadde mubi nasukabo ati kati ddeewa embiri ze zasoose ne zigira bwe ziti sinza kulimba munalabye ebirala nategereddewo buyeddeewo era nempulira nga simanyi oba kitengo oba kinenkanka n'omuserikale nankwata nantuuza ebbali naye nga ntya bwe ntunula mu kkubo siraba yajja bwe magamaga siraba omuntu n'omu okujjako nze n'asikaali paka Katonda bwe yansaasire nagenza okulaba Ssewamu ng'ajja n'abantu bana neŋŋuma ne ŋŋamba wabazze Dokita Katya Olukoye ne muganda waffe afudde naye nze sikyayambukayo gwe gendayo era bo ne bambukayo ne bamulaba ne baŋŋamba kituufu yeye ne bagamba nze namulabye edda yeye naye sikyayagala kumulaba netuulaawo netusiga netandika okwogerezeganya netukola ku bintu nga bwe tubadde tusobola. Twabadde n'enteekateeka ya kumuvuga kumujja wali kumuleeta wano nabadde nkyali awo Eddie Kenzo nankubira naŋŋamba Abudo tetugenda twala muganda waffe mu kyalo kivandule bwe bityo tugenda mutwala ku National Theatre ne mugamba olaba bagobayo Evening Lagu naye ate muganda wange Deo naŋŋamba tovaako kankube essimu nakuba essimu n'abaga ku National Theatre njagala Baby Day wajjaawo ne batubuulira bye byetaaga Kenzo n'abagamba kiri okke mwagalaawo ne baŋŋamba naye akakwakulizo kali kamu mwina muleeta ssawa 10 ne mbagamba katugume ne tuguma ne ziwera 12 bambi Eddie Kenzo yasasudde ebintu bingi tenti obutebe mwe twabadde ne tukola ebirala byonna ne tufuna ebyuma abantu ne basanyuka n'endongo ne tugikuba ne mbagamba ku makya ssaawa 4 tulina okubanga tuvuddeyo wabula waliwo byesijja kwogera ndooza nalabyewo mukwano gwaffe eyatandika n'eddeewo alina essomero lya Mpooma Royal College ennaku zino ye chairman wa Kasiita yakulira abasobozi mu Kampala yagambye abaana abasatu ababaddewo alina essomero lya primary ne lya secondary paka ku university n'agamba abo babe abaana basatu kyesimanyi obaani yakoze ku agenda eyo ajja kuba gituulira naye ekyo kyona kitegedde yazzemu n'akinneegambira kubanza abadde ammanyi n'aŋŋamba abo basatu bo amasomero ngalina lina n'ebingabira basale besimanyi naye ate ddeyo bwe natandika
yamulikodingira n'oluyimba olwa bodaboda ye yali manager we mu kutandika kati wakuba ye yagaggawala nnyo nga bw'omanyi era ebyensi bwetyo program bwe yabadde ne tuyiya amagezi ne tufuna funeral service ne tuleeta wano muganda waffe so njagadde bayisaamu katono nnyo gye twabadde naye nga mbasaba mubeere bagumu ffenna kati twagumye nze nagumye kubanga dde wabadde ankuutira nnyo deewo ono twali twakwogera ennaku bbiri nga buli omu alangira munno okumuleetera ebizibu yalaba posita yange nga njikoze ey'ekivulo ky'emubende nenjiteeka ku mutimbagano naŋŋamba olulabye posita yo neetegeera nfunye ebizibu ne mugamba ati nze nakoowa okuyimba naye nakitegedde ogenda kunnyimbisa lwampaka ne mugamba andi naawe nasumba okundeetera ebizibu okunkubiranga nti ono muganda waali eno abadde alwana n'abantu ne tubeera nga twerangira nawe nzika naye akati bwe tubiveeko naye mani baaba ngenda mu kyalo kozi ogenda mu kyalo okukola ki ngenda kuzimba ntaana yange era tuli wano tutuula ne bayinjiniya bufofofo bampa pulaani ne mugamba oyagala kwetegeka bw'oliba ofudde tukutwale ng'entaana twagizimba naŋŋamba nze ebyange bikolerawo ne mujjako n'addamu n'ankubira ne muganda we obanga oyogera nze tongamba nga bintu bya kisiru era ne mujjako n'antirako emitwalo emeka n'addamu n'ankubira n'aŋŋamba bajjajja basiimye nkuweeyo gino emitwalo 5 kati ne tutulika ne tuseka kananga bire tugenda biddamu byogera ne shozo mukama wange ngenda kuziyimba oba abiri naye ngenda kukola ki kuyimba naye kasowa timbye waffe njagala wemba nnyimba nsiibule abantu mbagambe enkoye ebyokukola ki ebyokuyimba nawe ndibanga nnyimba wakiri tulimbanga ekivulu kimu mu mwaka kubanga ngenda sigala nga nfulumya ennyimba muganda wange yabadde asiibula bya ddala era bazzemu okunkubira nga afudde muyina obulumi naye nnina obulumi muyina obulumi nkimanyi naye nnina obulumi deewo abadde muganda wange kati kambanyumizeeyo akantu kamu okimanyi nti nze ddewo yampaaka abalongo nenzija wano nembayimbira nenzina nga ye taliiwo naŋŋamba gwe Saalongo abalongo babaleeta gwe genda mu kyalo nenvuga emmotoka okuva e Kampala nenzijja wano naŋŋamba nzijja neziwera ssaawa nnya we mbuza godi abalongo neddeewo baliwa nga godi aŋŋamba owaayi nange tebazikwata neziwera ssaawa 8 godi najja nankuba kama genda ku siteegi oyimbe ozine n'ennyimba z'abalongo bano tebazze n'amala olunaku kulamba nga tataddeeko simu n'ateekako enkera n'aseka naŋŋamba wadde yagala nze nzije balabisenze n'olwekyo bannange nga deewo nze abadde wa ku mutima wa musaayi ng'era nze gwakola ebintu ebyo era nensigala nga munoonya nga naye akola ki nange bingi bye mukoze n'antandika n'obutambuuza ennaku 2 mba ndi awo ng'ate yannoonya gwe musiru gw'oliwa nafunye sente jangu nkulageko mmanyiira nnyo ate nze sinywa mwenge nangamba njagala bakweyita ya loko boom omuganda esebo kakati ddeewo abadde mukwano gwange abadde muganda wange mullo era nga twekwa mwana ffe ab'emubende tuyinza n'okuba mu bayimbi bonna abava ku luguudo luno ffe twasalawo okuyimba nga twatula ewaffe kubanga bwe ntandika kumenya bayimbi bava eno muyinza n'okwewuunya nga ne bassabatta mwebali naye ffe twagamba nga tuli beemubende waffe mubende ffe tuli ne banaliko abayimbi beemubende baabo bwolabaddeewo boolabye ennyugunya mukama bwatyo bwatutya muganda wange n'olwekyo bayimbi bannange mwenna abali awo bulijjo mbagamba muyimbe kakati munnaffe omu mukama akoze eki era nange ng'ono bwagambye simanyi naye
munasigalawo ne mugamba nti abayimbi be mubende n'olwekyo mwerwaneko bato bange kyembasaba ekino kano kengenda okusembyayo obanga ne baganda noba ne bakyala bo noba ne basenga bo noba n'abenganda bonna naye obanga ne mukwano gwo kubanga mukwano gwo nayo nsonga ayinza n'okumanya ebingi osinga gw'ozaalibwa naye. Ngenda kwebaza Dr. Sewamu twabadde ffenna paka kati kanebaze mama w'abaana bamama w'abaana babiri mwenna ngenda bebaza naye kanebazeemu ku Shamira webale nnyo mama omanyi abaana baffe tubadde tubatuuma amannya ngono namutuuma Luka ku nsejjere nze ng'owange yamutuuma Aluba babuuza ffe nga twetuumira abaana baffe amannya. Mama Nsejje webale nnyo omutima omulungi gw'olina era gukuume paka kubanga mama oyo lwaki njagala mwogerako abadde takkiriza mwana wa Deo yenna kubeera bweru nga bamuyiikiriza n'atamunona. Abakazi abo bakyayinza okubanga batono ng'abuuzabuuza oyo mwana wa Deo aliwa mumuleeta n'amuleeta ye Deo n'ategeera nakutegeera nti ono yamututte omukazi oyo nze muwe ekitiibwa. Mama Nikita naawe nkuwa ekitiibwa webale kubeererawo bbaawo. Bayimbi bannange mwenna abavudde e Kampala bannamawulire abafino saabiisi mwenna sijja nakwogera banne mu nsonyi wali bankuttemu ensobi nti njogedde ku bakazi ba Deo munjogedde babiri sibamanyi bane bakyala baffe mwenna mwebale n'abaana baffe mwenna gye muli n'ababalina bannange temukwenya mubaleete kubanga kyenneekakasa abaana baffe gye bali. Deo abadde musajja Deo si yekka nange kubanze ndina Ssaalongo ne Deo yali abafunyawo nesi batugire nankani twabazina taata nimbe tetwabazina wano nimbe tutabalaba simanyi bayinza okuba kuba tuli basajja n'olwekyo abaana ba Deo baana bange n'abange ba Deo sanso okulaba mukama waffe ono nno yabadde atuwa ebyuma kwe tuyimbira nze ne Baby Deo bamuyita Mwami Ronald Kakooza yabadde atuwa ebyuma byolaba byonna bitambulirako wano ebbali nabyokayiira Simone Waluminati sanso okulaba taata Bitalaba Oluganda bannange mbalamusizza nnyo mwenna bitalo nnyo baganda bange abutunyugunya weebale muganda wange buli kyokoze mukama waakyo bwe yasazeewo kubanga ekikanga bwakyankutte nugunya bwe nabuuziza nti kituufu Deo afudde kubanga endongo tubadde tugiyiba nga nange bantuuma muyimbi w'emubende kubanga ono yekka yakyasobola okunkubisa endongo nimbi omuzeeyi ayinza mukamawe kakati oyo mmeni gwezize naye yabadde atuwa ekyo ebyuma kituufu era nga tubeera n'ennugunya ono ne Deo naye bannange kikanga bwakyamaanyi nnyo nnyo omusajja waffe mukama waatyo yasazeewo wangi muzeeyi kati oyo ali mu kusaba buyimba bwa fiina bwekiri tugenda kukuba wano ebyuma otuyimbiremu tugenda kuserepulitinga bulamu bwa Deo ebyuma weebiri wano tugenda kubanga tuyimba enteekateeka zonna omukolo naziina kanziremu ndi mu kwebaza waliwo omwami avudde wano bamuyita Kyotera Boy ebintu byatukoledde mu bulamu nze ne Deo tetusobola kubimuddiza okujjako mukwasa obukwasa Katonda
kubanga ne kati akyakola wadde muganda waffe yafudde bane munkubireko ku kyotera boyi mu bugalo talina kyatakoze mu bulamu buno. Omuntu omulala gwe ngenda okwebaza munnange Deo abadde yagenda mu nzikiriza endala nze gye siriimu abadde mu nzikiriza ya nnono na buwangwa banonoono bali awo babeera eyo bafuuwa n'emmindi naye nze sinnayiga bali Deo yali ansuubiza n'ente mbuwe mbiyingira mpente ne mugamba kanjira nnindamu naye waliwo mukama waffe bamuyita Jjajja Jjumba bamuyita Saaba Kabona nga ffe tugamba imaamu bo bamuyita Saaba Kabona. Omulimu taata gw'okoze mulungi nnyo yatusuubiza n'okusabira mbu omugenzi mu nnono neggulo baabaddeyo balina ebintu ebibakola ate nga ne muganda wange yali yabiŋŋamba mbu yayagala ebyo. N'olwekyo naawe Jjajja Jjumba munnange tukweyanzizza nnyo ne maama Naaba Kabona kyemmanyi mutulaba naye tubalindiridde abayimbi bonna kyensuubira mikwano gyange obwedda njogera nabo bajja abaana babazze tujja kujja wano nga tubeebaza kakati pulogulaamu egenda okuddako mukama wange ono yagirina nga bwe tutambula abantu mwenna bwe tubadde nammwe goodi siina bwe nsobola bagamba kaggwa abadde abeera n'omugenzi siina bwe nyinza kwogerako mwebale nnyo buli muntu kyakoze tusobola kwerabira baana ba fino service